agenda na kunywa muba muwete ensonda na kuta bobanga omutemeddeyo kasoba kasabudo nagende mulago ndabe akwe kasawo be balaba omusawo mukazi abula ekyokulya nafuna ezigula lipsitiki Wilson osanga banyumye babeera abasibwa Kiwani omuzungu yasudde golodi basi bachiwani nani nyumirwa music wa Bobby nafude ku beat ne ngamba tuli ku Kiwano bwe kiri ebyaddala omukazi abula ekyokulya nafuna ezigula lipsitiki Bobby ni yabiyimba bulungi engeri gy'oyimbyemu zebigambo kastambi yogedde sibiyimba mbyo nenga buli mutamwe namwe nabatwa ku mpewoza BTM TV kabaka tuba tuyingiddewo nga bulijjo bakabaka b'olugambo bamawulire bakalebule nga sitambulanze ka always tubera tuze okuba wa mawulire lumogenda gama kikola lugambo nkuleke ku mpewo kuwangira olukola bw'obeera wano nkubo bwa mukola ki abantu okola mawulire nate bonkubo bwa mukola lugambo inze nali sikwankubaka mbunoki ntinoki mwana yagaza nateka mu group nagamba mbuno basi tungutumirako nenga kalimola bikokakoye nawe najo sinzida okubanga otulaba nyongera okubanga nkubuzaako Roda Kembabazi gemanya sawa zikonanya paka sawa 5 mbangenda kukutambuza access mama ne access papa tuba tuyingiddewo osobola tufuna live on Facebook gwatasobola kubanga otufuna ku TV yo subscription weba yaweddeko genda bugenzi ku Facebook to streaming live osobola kubanga atotukwatira ne ku YouTube yo no tufuna ne ku TikTok tujja akayimba ke bakubye kaleso obuzimu gwanga Uganda Kiwani mulimu omuntu Katonda gwatonda nga yiya mugamba agenda kubanga ate atubulira nga gamba nga si wa buli jona nga wanjawulo mukko oyagala ku ichuli otegedde bunyo for example tuina banafa ba Harold travel consultants and tambula nabo mukama yabakatola yabatonda nga bagenda kubira banjawulo nyira nga tambula nabo every single day mane paka lunaku lwakuna bagamba yagala kutambula ekera utambuza ebigere ngogenda mbyalo ekera utambuza ebigere ngogenda ku airport batadde wakapya balese mmotoka ezakabye nnyo zino zikutwala ku Kisaawe Entebbe nezikujayo omanyo ino tambula n'omulembe ekisaawe Entebbe bakiterezezza kya mulembe nnyo kiswaza nnyo okukwata n'ogendera ku boda ku Kisaawe ekipya kye bakoze ki kye baterezezza anti roso okuyita ku lukadde kwa nawo balukola n'ogwayo kati kwekwate banafa ba Harold travel consultants bano bajja kwa bakutuka nawo kusebo ziyitawo boda zikirizibwa kasamalo kuchekinga naye bo basosula nezikoma wali mu parking yo parking side parking emotoka fa bagenda ntuzumwe tukuzijjawo kati side no jukira Harold wa parking anga zono n'abantu kati sawe nakuze emotoka tokyagireke no yambuka eri waggulu oyambuka ne emotoka yo ne kutera ddala wali no okimanyi bulungi abasirikale ababeera waawo ne kati ntogenda genda na boda abasirikale ababeera waawo otuukawo kambire kesiyasa ati agamba owa police agenda nakunywa mbamu wetenso so munange we kwate banafa ba Harold travel consultants bagenda kwa bakutwalira ddala mpaka wali wenyini wolinyire ennyonyi kyetubulayo kimu kyokka kutwala mpaka ku nnyonyi ng'ova mu motoka no yambuka amadaala tunatera kati kutandika kukukwatako tukuyingize mu nnyonyi kiwedde Harold travel consultants bagamba yagala ku planning trip ne bakadde bo yagala planning trip ne mukyalawo n'abaana bo mu kaseera kano nga banawaze kusomero izo kwa girlfriend yaka time akatonotono n'omwagalwawo because stress y'abaana ekoze ki evuddewo we kwate banafa ba Harold travel consultants bajja kwa tokyogera bajja kwa bakuyambako era bakubire ku simu ezo ngawo za ku screen yawo zijja kwa zitawo berenga tobe kwata omukulu Harold nkutumiddeko gamba omukyala ali atya omwana ali atya ne family nanyumye nnyo olwaleero siko bakweraba kabulaka koka kubi nange nategeera nga kwambala waliwo omwana atugamba kwelaba abana ne bagamba nenga munyuma nnyo mu planning nga toli wambala black na yambala black bannange katubagambe producer ya kugamba munaye 07 ensimba gitadde ndoza 0758 ye namba ya Harold travel consultants munange sagala mbere nga nkulwisayo tukubye oluyimba 17 tulumbe tukubye oluyimba lwa tukubye oluyimba lw'omukulu Bobby Wine olwa Kiwani abantu ebiseera bisinga tukuba oluyimba mutu nalowooza obagwe tukubyeko tumulina yes mu social media jali naye ate si kyekiriwo omwana abadde nga ku TikTok nga yefuukula netugamba could this be the true king of Buganda nawe kenyini abadde amanyi nti muwenda kabaka muwenda Mutebi nti ye kabaka notandika nawo kubusabisa nogamba naye omwana ono byayogera nafuna ebifaananyi by'abakabaka abaaliwo Muteesa naleta Daudi chwa nateeka waawo nolabira ddala nga bakola ki abafaanana
teyakomako nalyoka voola obwakabaka bwa Buganda n'abulengeza bw'ati n'abawemula teyakoma kuwemula kabaka n'awemula Katikkiro n'awemula omukulembeze w'eggwanga naye omukulembeze w'eggwanga ye ne bw'omuvumo oddamu asirika n'akuleka naye yagenze n'akwata ku bwakabaka ng'ensi yonna esirika bazenga abantu babiraba naye nga bakola ki basirika bakadama nga bawaana awakingi bakadama bapika kyaddaaki kuba bamupika tebalina mu ggwanga lya Uganda bali eri Saudi abala bali wali ku gundi ku Sikoya tebalina na mirimu. This is too much. You can't kuvoola obwakabaka bwaffe tosobola kuvoola Buganda ku ngeri eyo ng'ogamba nti gwe kabaka. Munnanga abantu nga batandika okukola zi video nga bagamba ono banange gwe ekikwatako muveeyo obwakabaka muveeyo omwana avodde nnyo obwakabaka n'atiisatiisa na video gye yakola ng'atiisatiisa nze nja kutta gwe kabaka bw'ajja kumukwata mutte awo ogwo musango. Munnange bamunoonyereza ebbanga ne bamunoonya nga tebamulaba amasimu nga yagajjako maama yabadde ne ku live oyo gw'olaba nga yeewana kati muli eyo munnoonya naye temunfuna mulimba mbu mwankutte okoze oti omufaananyemu. Mukama yamaze n'alukola. Abaganda balina olugero olugamba omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Bangi bavuddeyo ne bagezaako okuvvoola abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo nga bo basirika ne bagenda nakyo ne kitabalya but eno yabadde embuzi era yatuuse mu malagala yagalidde ne bagikwata. Wano kyayawukanyemu bovvoola kabaka oba ovvodde Obuganda bwonna. Ate kyenjagala kabaka waffe mbunno kobe munyankole kasita okwata ku bwakabaka bwa Buganda wanga akutte ku ggwanga Uganda ekyo nyinza okugamba. So omukulu wa poliisi enanga avudde olunaku olwaliro n'asamba jja amawulire agadde gagamba nti noono tebamukutte n'akakasa mbunno ono mukwate wadde wajjo omanye ebintu bino byaliwo mu weekend ku Lwomukaaga nga tubagamba bamukutte tebamukutte nga tuli awo babadde tebanamukwata ku weekend abaddeko ne kibakuntumye kati olunaku lweggulo ku Sande zagenza okuyingira saa 11 ez'olweggulu nga CID ne CMI zimaze okukwata embuzi eno. Olwo bagamba kyegudde mu nvubo ekyegwa mu nvubo enswa ng'emaze okugwa mu nvubo nga ekiba kitimba kimaze ogiyola bwe manyi kalifi kivega nga bwe paba nga bamukutte bwe okitegedde munyo ne bagikwata ne baginyiga ne bagitwala ku kitebe kyabambega ekibuli n'ekaaba amaziga. So twogeddeko n'omukulu enanga olunaku olwaleero n'akakasa n'obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo through minister ow'ekitiibwa akulira ebyamawulire wali mu Buganda naye apostinze. So katugendeko kewa Fred enanga asobole yagamba embunno kabaka waffe w'engulu mbuyaddira agaana gagabi n'agateeka mu bwakabaka bwaffe. Continue to process charges against a suspect who was arrested for defaming the Kabaka of Buganda, promoting hate speech, incitement to violence, and other offensive pieces of communication against the Kabaka of Buganda and also the Buganda Kingdom. You're aware our crime intelligence task teams carried out this arrest on the 17th of February, where a one Musana Ibrahim, aged 27, a resident of Kawuga in Mukono, and also a resident of Chira Road, was picked following a series of reported hate crimes, acts of incitement to violence, defamation of the Kabaka of Uganda, the Katikkiro, and a lot of offensive communication through various digital platforms on TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. And so the suspect was handed over to the Directorate of CID in Chibuli, who are now processing him on these various charges of misuse of social media, hate speech, malicious information under the Computer Misuse Act, and incitement to violence. We are actually transcribing over 50 videos of anti-Kabaka sentiments that are vulgar, abusive, hostile, and defamatory.
why we are transcribing them is for evidential purposes. We're aware that a large section of the people of Uganda and well-wishers are not happy with such negative statements, ugly speech that is so embarrassing and highly disrespectful of the Kabaka of Uganda, the Katikiro of Uganda, and the Uganda Kingdom. We are all aware that devotion of the Kabaka of Uganda has long been the pillar of the Uganda Kingdom and which must be preferred. We have very, very strict rules against acts of incitement to violence, hate speech, and all other forms of offensive communication. We therefore cannot and will not tolerate violence incited and motivated by hate speech due to the devastation and unrest it can cause our communities. Kati emanyi mulimu ensonga ezimu nga olina zirekera bakulu ate bagamba ennaku z'omubbi zibameka zibaana nedda nnyabo era ozikauntinga olwana egyo myaka ngamba ennaku toli muganda nja kutegeeza nga tugenze mu break. Anyways, ladies and gentlemen, twafunyeko ko ku mukukunavu technocrat amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior abadde agobera ensonga zino so closely eza pressure manyi yabeera nnyo ku TikTok oko pressure 24/7 manji bazavoola okitegeera n'abakwata n'abanika komoko n'abanga abawaayiriza ng'abawanda ebigambo mu kamwa era ng'abantu bano abamu abasibako amatu g'embuzi obaliisa ki engo. N'olwensonga twagambye ensonga zino zeetagisamuko ku bantu abategeera social media deeper nga bakozesa omukutu ogwo gwabadde ayitako nga tebeekubira. So Tamale Mirundi Junior twagezaako okwogerako naye ku nsonga za pressure ye yagambye ensonga za pressure kuba pressure bwojjukidde mege bamukwatako namutwalako ebutabika n'agamba obuzibu bonna tebuli ku likes tebuli ku fame buli kukozesa biragalalagala. Yagambye omwana oyo anywa akozesa ebiragalalagala bye bimutabula obwongo era bimutabula obwongo n'atuka ekiseera nga ayiika endusu ng'ayiika eminyira ebyo byonna nno anti abantu abamu abanywa enjaga webata wogigira mbu woginywa ennyo etandika okuwulizanga empewo ekufuuwa etandika okuwulizanga eyo nayo nanjaga nno munnange ye agambye kibatawaanya njaga era ye bwagambye naye mba mpita ayiteyo ku social media abaana ababa ne bwino wakumwana nga anyumya pressure bakula bonna era kuvadde amavume ekyalo kyonna n'akyanika wali ewaabwe erugazi era emiggo bagimukubiranga ku polisi nawa eros webale nnyo mbwe era pressure anti ze muyita pressure 24/7 ono musajja mugisu era ye ne maama we bakulirawo erugazi katwafunye history ye natutegeera omuvubuka ono amanyira obwakabaka biki ebimukwatako ontegedde bunyo. So n'olwensonga etwayogeddeko ne Junior nga w'omulabaawo n'akuba toki mu nsonga zino n'atuwa ne history so katugende tumuwulirize sister kati ye Uncle Junior. I don't know, by the way, Nentale is getting a mass on social media. Naye yasizinze fire enaku zino mulungi era neera ina gwayisizaamu eggaali awo nja mukuba naye katusoke tugendera ebya pressure oba pressure 24/7 ogambye amanya gamatufu yani Musana Ibrahim kale ulira amanya gerinye ddungi Musana naye nobeera nga gwe agent w'ekizikiza tamanyi na bulabe buyinza bivaamu teri muganda asobola kwogera bwatyo taliyo nowe mula kabaka even to put kabaka ne pressure mu line emu kyabusiru. That's why people are now silent because they are still shocked on what to do because kutwala pressure mu kote mbu yavumye kabaka ekyo kyonna kiswaza buswaza really kiba kukwata omulalu ne bakusanga oyomba n'omulalu n'oyo mwana njaga abaana ku TikTok bano enjaga era egenda baleetera ebizibu. Someone was saying mafias are using him. Tewali mafia. Njaga weed. Era chuvula bajja ne fulanga bazemu gwe jikubye muzimu kyoguleta ring light.
muzimu kyogugulira data omuntu ali possessed by ghosts omumanyi gwe omuzimu ne gusoma comment section ne gusoma n'ez'oluzungu waliwo wano omuvubuka gwe baakutte eyavaayo n'agamba mbu ye yalina aba ADF ne batega bomu omulala baamukwata recently yakola vidiyo y'obubwa nga bwatusoma amanyi gasumba mirundi ne bakwata embwa eyo there is no force esindika pressure abavubuka no gwe tonnalaba tiktok ongerika abavubuka bakola ebintu wano waliwo yavuma mama wagula vite kakono namugala tunanga enkobe onaye waliwo yali amusendesi waliwo yali amusendesi so ndowooza ensonga ozulidde but me saawakanya sijja muwakanya omanya tuwaddewo banyanga bagamba simanya waliwo abamukozesa simanya waliwo forces ez'enjawulo ebyo tebibaddeewo ono level kwabadde atuuse tebikoze eki tebibaddeewo kyekyo kyenkyenga nti gwe mabege history mukwadde ga musa noono mabege eri bamukwatako ne bamutwalewa ebutabika tusoke tudde ku background linda ebutabika batwalewe bakolaki ati bamutwala kituufu naye kubanga tiyali mulwadde just ate n'amalayo ebbanga symptoms nga portraying za kiralo omanye ebiragalagala ebyo bisudde abantu bangi nnyo eddalu era ne mbayimbi obadde okolaki obiraba so ice yakyasingidde eddala okola ebintu yatya oyo simumanyi yatya maama mbuuza bubuuza nyonyola abatwala ice kyeki ono nogoteeka mu fridge ne tunywa bubini buba bukristo boba tewayita chemistry tosobola kukola apparatus kuba birimu burning omuka togumira okolaki osika tolina kugumira nomaana ogufulumya ate teguyita mu nnyindo okatebereza omuka gwotamira gwotayisa mu nnyindo ne guddawa ate ne gukuba so ensonga za biragala ne tusabire nnyo abantu abaana bafaawo bana abazadde oba osobateekamu password oba osobodde omwana mubuulirire abaana mubatwale mu kisaakaate nga muyitiriza nnyo okuta ebintu kisusse era buli gwe kikwatako naddala abasajja mmwe bwemubanga mubadde mu relationship n'omuntu okitegeera bwemuyawukana oba singa akukoowa ne buli omu akwatega sinaba nsonga ate lwaki ovaayo noba ng'oba okola empisa ez'embi ez'okuba ng'olabisa munno ani yakoze empisa embi ate kati kululu nkugambye wiikendi oyo neewedde ze njagala nakaaba yonna ewedde kinyabo babadde tebatuweeza amaaso fe temugenda tutwaza oyogera ku butambi nange bugenze nga buyiikanga mazze bakyenyumiririzaamu naye kyenategedde ku butambi obwo kiri nti nno abantu bano be babuta bannyini butambi be babuta be babuta kuweereza ye nga bakangakanga ne baweereza ne muganda we ne baweerezako ne Hadija Kigozi in the first place katubuuze in the first place nga tunanenya muntu yenna ani abukwata kubanga nedda Nicole alina emyaka emiti yakatula P7 anti kati yali yekesitade webali era mukatambiza kenalabyeko n'amaaso gange esimu yagikoze eki yagitaddewo mbadde yatogere ku Nicole kubanga tubadde tutegeraganye nze naawe kitegeera ndi munno oli munnange kitegeeza nkuwadde omutima gwange lwaki tojja nenkulabako maaso ku maaso okuba oli wala nga ndi wala so munnange nga tuyitadde ebbali akise nga sina omanya butambi obwancyankalanyiza dda